zekampesera ekirabu oli mupetoliga azina amazina amazina g'ebiri ekirabo kya 10 mukasi kona omugole nabo musanyufu sente zirisi nabiramu kabichi Ebulamu kuba atandike aya leta ekirabo leta bakana bamesi yakabire mu 5 asatu okakuti yampozi wokwasha omutwalo naki ekyeki olwaleero atwaliddwa emirimu emitongole egikwatagana n'omudumo gw'amafuta aba eco bamutute mu bende okulabika nga akwanaganya ensonga z'abantu abo abayonoonebwa ebintu byabwe batasasulwa naye nansindika mbeerewo kululwe kakati abagenyi baffe tukkirizibwa oyo senyo taata wange yakuwolereza tofaayo babiri twalimba
nakafaananyi mwefaanana kyova olaba bwasobya kwetondera ng'omukwano olwomwesasira lakini yausinanganya mina neta kwagala byashuwa mina kudeta otoli mutima tukia n'atuggulirawo amazina obutongole mu kaseera kano ojja kusaba babeid tutambule nga tujja mama ngaba tutijideko nyomonoko lobugoto tijja ono wetu tuwe tuwagade kakati Dennis ogenda kusala cake eya birthday azigulira sente ziri wano Dennis osala cake eya birthday tugenda kubala Saturday waliwo ngambe tunasula wano nga tuja gosebo mbaga yawaji bali basazeko cake ezo zonna ezo sente Dennis byakola yakugemanyi g'abantu kasala sekamanya akutumide kasala nakinga akutumide tuli kumazali wakati kumbaga ate naalimu okulinywa naye eddagala eryo liva mu bikanda ebyenjawulo ebyabataka tebola Dennis